tusitukire wamu tukole ekisinga okulaba nga tutambuza eggwanga lyaffe ate nga litambula mu maaso. Naye bano abatuju abajja otumalawo, abajja osaanyaawo, abajja otwonoonera eggwanga, twongera obbajjukiza n'obbategeeza tebakyalina lugendo, tebakyalina kiddako, wabula bakimanyi bulungi nti bannayuganda babategeera era bannayuganda babamanyi. Buli kimu bakikoze kiweddeyo, essaawa zino tebakyalina kiddako. President elect Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine bye yagambanga, bye yababuuliranga batandise obirowoozaako era twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti akadde kaabwe kaggwako dda, just kaseera buseera bannayuganda bayimukiremu beekwateko balabe nga tutereeza eggwanga. Tusuubira nti Uganda yaffe ejja tambulira ddala bulungi era tujja kufuna ekituufu ekisinga. So bannayuganda tuyimukire wamu, tulwanire wamu, tukolaganire wamu, tulabe nga tukola ekisinga era nga tugattako, twerwanako okwegattako tutambuze eggwanga lyaffe. Wake up Uganda, this is our time. Ffenna akaseera ke kano, abannayuganda abaatuzingako tubalabe nga tubafumbaza era nga tubajjawo. Bintu ebisookerwako ebiba birina okulaga ekintu ebitumbula ekirala oba ebitta ekintu ekirala. Kati nze mbuuza, lwaki temusooka ne mutereeza ekifaananyi kya bannayuganda embeera yaabwe mu ggwanga Uganda, mulyoke mugende mulimbe bannayuganda to posting, don't visit Uganda, don't visit Uganda. Museveni yennyini najja wano ne mbagamba Museveni agenda kutta abalambuzi mu Queen Elizabeth. Waite emyezi mitono tuba tuli awo nga Museveni assa abalambuzi mu Queen Elizabeth. Yeah, we have information to the effect that tourists and their driver have been abo mubajjukira along Country Road and bateesa okubatta mu State House. we don't have any other details as of now. We don't know who killed them yet. So we are trying to put information together to get more details. I mean, this is not good for tourism. Mubajjukira abo. It's bad news for them. Mubajjukira abo. Nabaleta mu security alert ne mbagamba Museveni agenda kutta abalambuzi mu Queen Elizabeth. Is a home of nature, tourism and conservation. So that simply means that there is most likely to be a scare of the tourism economy. Naleta security alert ne mirundi ngesa. Our government is in charge and Paka Museveni yaboocha. This is just a one-off. It's just a one-off and it should not scare the visitors from coming. Security is important. Oluvannyuma lw'ebyo atiisizza abalambuzi amaze okutta bannaabwe kati mbwalangire ku Crystal Palace kati ayagala bakwata awaluma. Abagambe nabagamba mumpe ssente ADF eri wano mwagaana ebyo bye yakola mu myaka gya 97. Nabagamba bannaye munyambeko wano nnyina aba ADF kakati babattidde abazungu. Museveni bamuwe ssente, Museveni bamuwe mundu mbwalwanyisa obutujju nga ye yennyini ye yabasse. Ebyo Museveni yabikola mu myaka gy'ekinaana, yatta abazungu mu bitundu by'e Lwamikoma, simanyi Lwamikoma, simanyi Lwemikoma. Yakwata abazungu bannamawulire n'abatta nga bambadde yunifoomu z'Obote. N'agamba abazungu mulaba Obote asse n'abazungu. Nze nabagamba munyambeko tujjeko Obote nga ye yennyini ye yasse bannamawulire abazungu. Nkugambye okukakasa abazungu nti Uganda era okumufuula mbuno yalwanyisa obutujju mu region yawo yamala kubookya mu 97 n'abattira mu Bwindi Game Park. Abazungu ne bakakasa mbuno bya ddala. Museveni kwe kwefuga region eyo ekitiibwa akifunye mu misaayi gy'abaana b'abantu. Kati ebyo ebire ebyobutamanya byaggwawo kati tuli mu biro nga tumanyi Museveni togenda kufuna se togenda Museveni tuviire ffe twekolere ku nsonga zaffe tokyalina kintu kyoyinza kutuyamba n'eki. Museveni tokyalina kintu kyoyinza kuyamba mu mulembe gwaffe guno tekiriyo. Mulabye bwe bagamye mbuno bagenda ku regulatinga simanyi social media na biki simanyi during campaign mujjukira nga nakibagambyeko emabegaawo ne mbagamba internet egenda kubeera down under construction. Mulabagana amasanyalaze tegagenda kutereera paka
gundi ati mugenda mukulonda amasanyalaze tegagenda kuterera paka ng'okulonda kuwedde muteeke waabi mugende mukalu bisookerwako ebiba biyina okulaga ekintu ebitumbula ekirala oba ebitta ekintu ekirala kati nze mbuuza lwaki temusooka ne mutereeza ekifaananyi ky'abannayuganda embeera yaabwe mu ggwanga Uganda mulyoke mugende mulimbe museve bannayuganda to posting don't visit Uganda Museveni yennyini najja wano ne mbagamba Museveni agenda kutta abalambuzi mu Queen Elizabeth waite emyezi mitono tuba tuli awo nga Museveni assa abalambuzi mu Queen Elizabeth. Yeah, we have information to the effect that two tourists and their driver have been abo mubajjukira along Country Road and bateesa okubatta mu State House. we don't have any other details as of now. We don't know who killed them yet. So we are trying to put information together to get more details. I mean, this is not good for tourism. Mubajjukira abo. It is bad news for them. Mubajjukira abo. Nabaleeta mu security alert ne mbagamba Museveni agenda kutta abalambuzi mu Queen Elizabeth. is a home of nature, tourism and conservation. So that simply means that there is most likely to be a scare of the tourism economy. Naleta security alert The ne government mirundi is in charge. ng'esatu Our government is in charge, and paka Museveni yabookya. this is just a one-off. It's just a one-off, and it should not scare the visitors from coming. Security is important. Oluvannyuma lw'ebyo atiisizza abalambuzi amaze okutta bannaabwe kati mbwalangire ku Crystal Palace kati ayagala bakwata awaluma abagambe nabagamba mumpe ssente ADF eri wano mwagaana ebyo bye yakola mu myaka gya 97 nabagamba bannaye munyambeko wano nnyina aba ADF kakati babattidde abazungu Museveni bamuwe ssente Museveni bamuwe mundu mbwalwanyisa obutujju nga ye yennyini ye yabase ebyo Museveni yabikola mu myaka gy'ekinaana yatta abazungu mu bitundu by'e Lwamikoma simanyi Lwemikoma yakwata abazungu bannamawulire n'abatta nga bambadde yunifoomu z'Obote n'agamba abazungu mulaba Obote asse n'abazungu nze nabagamba munyambeko tujjeko Obote nga ye yennyini ye yasse bannamawulire abazungu nkugambye okukakasa abazungu nti Uganda era okumufuula mbuno yalwanyisa obutujju mu region awo yamala kubookya mu 97 n'abattira mu Bwindi Game Park abazungu ne bakakasa mbuno bya ddala Museveni kwe kwefuga region eyo ekitiibwa akifunye mu misaayi gy'abaana b'abantu kati ebyo ebire ebyobutamanya byaggwawo kati tuli mu biro nga tumanyi Museveni togenda kufuna se togenda Museveni tuviire ffe twekolere ku nsonga zaffe tokyalina kintu kyoyinza kutuyamba n'eki Museveni tokyalina kintu kyoyinza kuyamba mu mulembe gwaffe guno tekiriiyo mulabye bwe bagamye mbuno bagenda ku regulatinga simanyi social media na biki simanyi during campaign mujjukira nga nakibagambyeko emabegaawo ne mbagamba internet egenda kubeera down under construction mulabagana amasanyalaze tegagenda kutereera paka gundi ati mugenda mukulonda amasanyalaze Museveni yali w'amaanyi nga temunnasituka naye okusituka kwammwe temwasituka na mundu temwasituka na mizinga Mukama yabateekerateekera ebyammwe eby'omulembe gwammwe nga bwe yateekerateekera ogwa Dawudi n'ateekerateekera Gideoni n'ateekerateekera Yoswa amayembe g'endiga saag'enjobe kubaago mawanvu nnyo amayembe g'endiga mu mulembe gwa Yoswa ze zaali atirale mubajja alina security mubajja alina emmundu alina abamukuuma wabula agamba bannange omuntu yajjirwa TikTok ofunda n'emmundu eno video yakubagamba ebyokulwanyisa byaffe bye tulina mu mulembe gwaffe bituufu
omulembe gwa Yekosafaati mu kitabo ky'ebyomumirembe ssuula 2 okuva ku lunya olw'15 yalumbibwa amagye abaana ba Amoni amagye ga mirundi 3 nga galumbye omuntu ogwo ne bagwa mu maaso ga Mukama ne basaba ne basiiba. Mu lunyiro lw'15 Bayibuli egamba bweti ekigambo kya Mukama ne kikka ku nnabbi omuto n'agamba bw'ati bw'ayogera Mukama temuweraliikirira olutalo si lwammwe lwa Katonda. Tukole ki? Musimbe ennyiriri mukulembeze abasinza n'abatendereza mugende nga musinza nga muyimbira Katonda wammwe. Ekyo kimala tebaafulumya mundu neegi ne basimba ennyiriri ne bagenda nga basinza nga batendereza bali ne beefumitafumita. Omulembe gwa Yekosafaati bw'atyo Katonda bwe yalwana. Kati ogwaffe yagutegekera kino. Ogwaffe yagutegekera kino. Kati mu mukikole bwe muti ennaku zino ezisigadde okutuuka nga 16 mutambuze revolution y'okuta abaana baffe. Operation kuta abaana baffe. Operation Shujja kuta abaana baffe. Operation Iron Fist kuta abaana baffe. 16 Kadama Defense Forces awe muba mutandikira ababaka baffe bonna ba deputy president mwenna Mama Zedriga tukusabira wamu okuwona Nambeshi ow'ekitiibwa njagala ositulega Nambeshi ne Masaba mmwe bagisube tulina abangu betutuukirako amangu musitule eggaali okuva Embaale etunulewa Masaka. Muwanga Kivumbi situla eggaali okuva mu Buganda. Bakadama Defense Forces gano ge mawulire bwe bitagenda ku ma TV ne ku ma radio kitegeeza temukoze kimala. Mujjukira bwe twakola ku kyokolo na president kino mukikole kino ate mukikole okusingawo. Mwe ababaka mukimanyi nti abaana baffe be babafuula ekyo kye muli bafuutu soja. Nalukola situle eggaali ekawempe. Nalukola situle eggaali ekawempe. Nalukola situle eggaali ekawempe. Kyosobola okutusasula situle eggaali ekawempe etunule Masaka. Nalukola twakuyirawo omubiri yene saawa situle eggaali ekawempe. Musitule eggaali ebusoga. Musitule eggaali Uganda yonna. Ate abasigaddeyo abataze nammwe mubeere ku nguudo okumpi awo kwalaati. Kasita bagamba nti babazizaayo kitandikiraawo. Abakulembeze baffe abanuupu tetubalagidde nkiddamu. Tetubalagidde tubasaba busabe. Naye obusungu buva eri ku ggumba. Obusungu buva eri ku Museveni kyovula batuyogeredde ku tooni y'emu. Mbadde ngezaako okukakkana bwe mba njogera ku bakama bange naye tooni neegaanirayo. Tetubalagidde tubasaba busabe mukirowoozeeko. Ekitebe ne mumala mwogera ensonga eyo ne mugiteeka mu nkola ne mugirangira okuba saaga enjobe kubagoma wanvu nnyo amayembe g'endiga mu mulembe gwa Yoswa ze zaali atirale. Mubajja alina security, mubajja alina emmundu, alina abamukuuma wabula agamba bannange omuntu yajjirwa TikTok ofunda n'emmundu. Eno video yakubagamba ebyokulwanyisa byaffe bye tulina mu mulembe gwaffe bituufu. Omulembe gwa Yekosafaati mu kitabo ky'ebyomumirembe ssuula 2 okuva ku lunya olw'15 yalumbibwa amagye abaana ba Amoni amagye ga mirundi 3 nga galumbye omuntu ogwo ne bagwa mu maaso ga Mukama ne basaba ne basiiba. Mu lunyiro lw'15 Bayibuli egamba bweti ekigambo kya Mukama ne kikka ku nnabbi omuto n'agamba bw'ati bw'ayogera Mukama temuweraliikirira olutalo si lwammwe lwa Katonda. Tukole ki? Musimbe ennyiriri mukulembeze abasinza n'abatendereza mugende nga musinza nga muyimbira Katonda wammwe. Ekyo kimala tebaafulumya mundu neegi ne basimba ennyiriri ne bagenda nga basinza nga batendereza bali ne beefumitafumita. Omulembe gwa Yekosafaati bw'atyo Katonda bwe yalwana. Kati ogwaffe yagutegekera kino.
ogwaffe yagutegekera kino kati mu mukikole bwe muti ennaku zino ezisigadde okutuuka nga 16 mutambuze revolution y'okuta abaana baffe operation kuta abaana baffe operation Shujja kuta abaana baffe operation Iron Fist kuta abaana baffe 16 Kadama Defense Forces awe muba mutandikira ababaka baffe bonna ba deputy president mwenna Mama Zedriga tukusabira wamu okuwona Nambesho w'ekitiibwa njagala ositule Nambeshi ne Masaba mmwe bagisube tulina abangu betutuukirako amangu musitule eggaali okuva Embaale etunulewa Masaka Muwanga Kivumbi situla eggaali okuva mu Buganda Bakadama Defense Forces gano ge mawulire bwe bitagenda ku ma TV ne ku ma radio kitegeeza temukoze kimala mujjukira bwe twakola ku kyokolo na president kino mukikole kino ate mukikole okusingawo mwababaka mukimanyi nti abaana baffe be babafuula ekyo kye muli bafuutu soja Nalukola situle eggaali ekawempe Nalukola situle eggaali ekawempe Nalukola situle eggaali ekawempe kyosobola okutusasula situle eggaali ekawempe etunule Masaka Nalukola twakuyirawo omubiri yene sawa situle eggaali ekawempe musitule eggaali ebusoga musitule eggaali Uganda yonna ate abasigaddeyo abataze nammwe mubeere ku nguudo okumpi awo kwalaati kasita bagamba nti babazizaayo kitandikiraawo abakulembeze baffe abanuupu tubalagidde enkiddamu tetubalagidde tubasaba busabi naye obusungu buva eri ku ggumba obusungu buva eri ku Museveni kyovula batuyogeredde ku tooni yemu mbadde ngezaako okukakkana bwe mba njogera ku bakama bange naye tooni neegaanirayo tetubalagidde tubasaba busabi mukirowoozeeko ekitebe ne mumala mwogera ensonga eyo ne mugiteeka mu nkola ne mugirangira okuba